Ampuliriza nkwaniriza ne leero mu kitundu ekirala era mu ssuula endala ngwisanya obwenyi n'amajiini mu kitabo kyaffe Ogwalonkeesa Luki ekyokubiri. Lyafuuka tteeka bulijjo okukujjukizaako bye twayiseemu mpozi n'okusiigira bannaffe abapya ekifaananyi ekibamulisuza gye twolekera, era mu buufu obwo munzikirize mbasikireko ku bye twalabye oluwedde. Twabadde mu ssuula ebibi bisiŋŋana. Kawooya mwe yategeerezeddwa engeri mukulu we gye yafaamu ng'awuutibwa amajiini nga bwe tujjukira enfa ye eyali ejjudde obulumi. Era ekitundu ekyo oba essuula eyo twagifundikidde nga mukyala Namulondo ategeeza nga ne mwami Ssemuso yali yagulira amajiini mbutamanya oluvannyuma naye bwe gaamunywamu omusaayi, era mu kaseera ako nga mpaawo agakuba ku mukono mpozi okutalira ku kyalo nga bwe ganywa buli gwe gasanze. Katusimbule wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ngwisanya obwenyi n'amajiini. Nga mmaze okunnyonnyoka ebya maama ng'ekyalo bwe kyetobekamu amajiini era nga nnoonyezza ekyokukola nsobeddwa, lumu nga nva okwewuutira ku gwali gwanfuukira ekkatala era nga ntambula seefiirayo wakati mu kutalaatala ng'aseerera tagwa, nasisinkana mu kusooka gye nnali mpita emigunju era ogumu ogwali omweru obuyange gwe gwasooka okumpitako nga gwekaabya olupusi ne gweyokya enkande. Wadde nnali ngulabye naye ebirowoozo n'obwongo tebyali ku ggwo era nga gumpitako saaguwa mwagaanya ne nsigala mu kwetagalira n'okuyimba obusuusuute ebbidde n'ekaliyiisa nga bwe nneeyongerayo gye nnali ntalanzira. Nga gwakampitako akabanga katono ddala n'omulala gwampitako mu ngeri y'emu nga gwolekera ewaali wakutte guli. Mu kaseera kano omwezi gwali gwaka wabula nga gwakira waggulu wa bire ebyali bifaanana enkuba eyali esiibye efudde emba, era ekitangaala kyagwo nga si kyamaanyi kukusobozesa kulaba buli kye weetaaga. Wabula ogwasooka okuba omugunju bwe nalaba giweze ne nsalawo ngiweeyo ku kadde nga ngitigomya okugivunaana okundeekaanira. Naye nagyo gyali gifaanana eginnoonyaako olutalo, anti oluusi gyannyimiriranga mu maaso era nga mmala kuba ng'agituukirako ddala ne giryoka gibuuka okudda ebbali kumpi nnyo. Gye nali ndowooza nti giri ku byagyo okulaba nga gingoberera bwe gimbuukira emabega, mu maaso n'ebbali era nga ddala egiyoyo okunkwagula. Wano we nasinzira okujjukira nti mbulamu buli obw'emabega nze nali nakkakkana ku ng'eyali efuuse ey'eggume ne ngiwogola oluba. Kale we nasobolera okukoggobya eng'ey'amaanyi bw'etyo, ddala kiki kye nali nkyalinza emigunju gino egyali gisusse okunkaabira mu matu. Natalamu katono ng'agwa nga nzira ebbali w'ekkubo ne mpogola ettabi ku kisogasoga mpuuleko gumu gwe gunaanyumiza ginne nga nakyo bwe kiruma. Era olwali okuntereera mu ngalo ne nkigalula ntandika okugibwaguliza. Wabula mba nkubako gumu ogwandi mu maaso, omukono gwe nnali ngaludde ate ne mpulira nga gulinga ogulina agukwatidde emabega. Nakyuka ndabe oba kye nnali mpulidde kyali kityo, naye ne nzuula nga we naliwo bwa ppeke, kyenva nkomyawo amaaso ku kye naliko. Wabula ekyankuba entiisa bwe nazza amaaso ewaali gukkapa guli, ate nga ndabawo omulangaatira gwa musajja eyali ayimiridde ng'ayambadde omuteganswera ogutukula ng'omuzira. Enviiri zanva ku mutwe, amatama ne gankuba eŋŋoma ssaako n'obuyoka okungulubiramu. Era wano omwenge ogwali gulinze bino biggwe guddemu okwekooloobeza we gwabiviiramu gwabulira ekifo ng'obudde tebunnakaatuuka kugukira. Amaaso g'agimu empita omusajja gaali gatangalijja ng'amazzi amayonjo agamulisiddwamu enjuba, kw'ossa n'enviiri ezaali zimutukula ng'ebimuli by'ejjobyo. Nga naakamala okwetegereza bino, nawulira mbuuza mu ddoboozi ekkwabufu nti, ondabye?
wabula teyanninda muddemu n'ayongerako nti, nga bunneetegereza genda onnumye. Era oluvannyuma lwa bino yazzaako kuseka ng'omugule, bw'atyo obukule ne bumuggyawo nga bw'awuuma ng'embuyaga ng'eyita mu bisagazi. Kye nali ndabe mu kaseera ako kyandekera ntiisa ne kipala n'amaanyi gonna ge nalinamu, anti n'agasimbula ekigere naganoonya mu nze ne gabula. Era nga sinnadduka kuva wano nasooka kukkako wansi si lwa kwagala wabula lwa kuba gakola kye nali nteekwa nali sigalinaamu. Wabula oluvannyuma neekakaba ne nnyimuka neeyongereyo wakati mu nsisi eyitiridde. Bwe nalaba nzizeemu okusaka ku gaali ganjabulidde ne nsalawo nsooke nkyaleko ewa Ssebadduka bwe giti emisinde ne ginkwatira ensawo nziruke ntuuke ewange nve wabweru ewaali wabunye entiisa. Ewaka omukyala namusanga tanneebaka nga nninze, wabula engeri gye nnali njekeeramu yamutiisa, kwe kumbuuza ekinviiriddeko okuweevuuma ntyo wabula nga n'agamuddamu sirina. Ke nasobola okumugamba ku olwo kwali kumusaba ndekemu n'amunyumiza enkeera, era olw'okuba obuwulize yalina bungi yakkiriza nga bw'ayongera okunzikakkanya. Mu kaseera kano ekyalo Nkeesalu kyali akimanyi bwe kitali kyangu, era wadde ayita teyeekakasa kituufu, wabula yali asobola okuteebereza ekiyinza okunkomyawo nga nninnyisa bunkenke. Nanaabako ku bisooto ne nnyingira obuliri gye nasinzira okugugumuka ng'eyakubiddwa enkuba nga nzijukidde bye nnali ndabye. Wadde obuliri bugendwamu kwebaka naye nze otulo twagaana wadde okuliraana we nnengera. Ndowooza nga natwo tutya okugattibwa mu nsisi eyandika era eyali ensigiddwamu lyempita ejjiini. Nga nkyali mu kulowooza najjukira n'ebyo ebyali bimbuuliddwa wamma ne nnyongera okutabulwa, anti neebuuza oba ddala lyali lyagala ndinyumye nga bwe nalirabye oba kubunira nga bwe nasooka okulowooza. Kale ku byombi natabulwako ekituufu n'ekikyamu. Ekiro kyange ekitaalimu wadde empeke y'otulo nga kiweddeko, obudde olwali okukya munnange olwamala okumbuuza ensula n'ayongera okumbuuza oba nali nzikakkanye. Kye yali agenderera nakitegeera nti yali anoonya wenva kumunyumiza, wabula nga nze siwulira nti nsaanira okubaako kye mmutegeeza. Nalowooza okumugamba nti sinneewulira bulungi, ne ndaba nga kyali kya kumweraliikiriza okusingawo. Wabula nga n'ekyokumugamba bwe ndi waddeko nkitya kuba gye kyali kintuma nali sinnasalawo kugendayo. Ekibuuzo ekyali kimbuuziddwa saakiddamu na kyakuddamu kye kyali kigwana, mpozi okuwuuna obuwuunyi mu ngeri ebuzaabuza abuuzizza. Yagumiikiriza bye nawuuna, wabula olwali okubiggusa n'addamu okumbuuza ekyali kintuuseeko okunkomyawo nga nzisanga omukoowu omukange. Nga nsazeewo munyumize, ate omunya ne guva waggulu ne gumugwa ku kibegaabega. Era yali alinze okuddibwamu ate yatandika kwesansabaga nga bw'abuuka ngwira. Era akasattiro kaagenda okuggwa ng'abadde ayagala mmubuulire ate yambuulira nga bw'atyo omunya n'okusinga embwa endalu. Eyali akyali mu buliri yasalawo abwamuke oluvannyuma lwa bino era n'ekisenge n'akifuluma wamma ne mpulira nga mpewedde. Wabula okuweweera kwange tekwalina musingi, anti nali sinnamanya bulungi kye nalina kukola. Kuba bwe mba nga nali ndagiddwa kunyumya, okugenda kwe kwali kukontana na kino. Wadde yali afulumye okufaanana amuwonyeeko, naye nange saali wa kubuwungeereza mu nju, era oluvannyuma nange nafuluma mbe wabweru. Nga nfuluma neebuuza kye nali ntaakiriza mu kugondera ebyali bindagiddwa nga siraba, anti si bulamu kuba omukwano gwange nabwo nali nasigaza mutono ddala kyenkana butabaawo. Era endowooza eno ye yanviirako okusalawo nkole ekyo nange ekyali kimpa ku mirembe.
era nga tekyali kirala mpozi okugabana ne munnange emboozi n'etikkula obuzito bwa bye nnali nsirikidde. Nga mmaze okunabako mu maaso, nasembera we yali ayoleza engoye ndumuviire ku ntono, era bwe yalaba nteeredde okulumuseetulira n'asooka ayimirizaamu ku gye yali akola awulirize bulungi ebyali bintuuza amatiitiiri n'okunsugaasuganya ng'atudde mu kyannyinimu. Natandika okubiva gye byavudde ne mmutegeeza buli kimu obutamulekerayo wadde akantu, wabula mba nfundikira ebyali bimuleetedde ettama ly'okulizizika enkondo. Nagenda okulengera Kibbala Mugogo nga kigwa ku lulagala ku ludda gye nnali ntunudde. Mu kaseera ke kamu nafaanana awulidde afuwa oluwa, ne nneekanga kuba nalina kye nsobola okuteebereza. Kibbala Mugogo kino kyantunuulira obutaganzigyako, nange nga gombi nga kitaddeko, wabula nali ntemeza wakati mu kukitunuulira enkakkaba ng'alagirira omusota, ne nfaanana ayitiddeyo okuba ng'asumagira. Kino kyamala obutikitiki nga 3 bwokka, naye nagenda okuddamu okwetegereza nga we kibadde sikyakirabawo. Nali ntudde ntunudde ku ludda ewaali munnange, ate nga ye atunudde gye nnali. Kale ebyali emabega we teyasobola kubiraba wadde okubimanya. Mpozi we nafaananira asumagira yandaba n'ayongera okusoberwa. Anti yali asangiddwa atandise okutabulwa ekyali kiwambye amaaso gange. Ate bwe nadda mu ndaba yange ne njayaana okulaba kye nnali nsangiddwa ntunuulidde, naye kwe kukyuka alabe ekyali kimmagusizza ng'omunyazi okwasimula gw'okutolokeddeko mu kikolwa. Wabula talina kye yalaba kuba nange yali atunuddeyo era yali teyeetaaga kukyuka nga ye. Nasanga kimaze okuvaawo. Yambuuza kye mbaddeko, kwe kusalawo mu mulimbe ng'otulo twe nali nkubye ekimmooni ekiro ekyali kiyise nti twe twali twagala okundiisa omutemwa gwatwo. Wabula singa nze nali ŋŋambiddwa bino sandimatidde, anti otulo tetulina nsonga kumagusa muntu nga bwe nali nkoze. Naye kino tetwakirwako, bwetyo ne tudda ku byaliwo ekiro bye nali sinnaggusa. Ekituufu mu kaseera kano nali ntandise okubinanaagiriramu, anti kye nali ndabe kyali kimpadde okwefumiitiriza. Yantegeeza mbu yali alowooza nga nali ŋŋaaniddwa kunyumya, wabula mbudde buno yali nga nkomerera ku musaalaba kuba buli kimu nali nkimugambye. Nange namulaga nga kino kye nali nsinga okulowooza, wabula ne mmunenya mbu ye yali annemeddeko okumunyumiza. Yeetonda mukazi wattu, naye nga muli nkimanyi nti bambi nvunaana wa bwereere. Bw'ate yanditegedde atya okulemwa okumbuuza nga simugambye, kuba ekituufu embeera mwe nali ŋŋwanira okubuuzibwa. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe ngwisanya obwenyi n'amajiini bwetyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala era mu ssuula endala, ekiro eky'entiisa. Mubeere bulungi, mweraba.